Omutume eri Abaggalatiya. Essuula esooka. Pawulo omutume atava mu bantu newankubadde okuyita eri omuntu, wabula eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyamuzuukiza mu bafu, n'abooluganda bonna abali nange tubawandiikidde ekkanisa ez'e Galatiya. Ekisa kibenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, eyeewaayo olw'ebibi byaffe alyoke atujje mu mirembe gino egiriwo emibi, nga bwe yayagala Katonda era Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Neewuunya kubanga musse Mukamangu bwe muti eyabayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala, si ndala wabula abantu abateganya abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo. Naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri wabula nga bwe twababuulira, akolimirwenga. Nga bwe twasooka okwogera, bwe ntyo bwe njogera kaakano nate nti omuntu bw'ababuuliranga enjiri wabula nga bwe mwaweebwa, akolimirwenga. Kubanga kaakano mpembera abantu, nanti ki nsala amagezi okusiimibwa abantu? Singa nalinga nkyasimibwa abantu, sandibadde muddu wa Kristo. Kubanga mbategeeza abooluganda nti enjiri eyabuulirwa nze si y'abantu, kubanga nange saagiweebwa muntu, so siyigirizibwanga, wabula mu kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Kubanga mwawulira bwe nabanga edda mu mpisa z'Ekiyudaaya nga nayigganyanga ekkanisa ya Katonda awatali kigera, ne nginyaga, ne mpitirizanga mu mpisa ez'Ekiyudaaya okusinga bangi bwe twakula mu ggwanga lyaffe, nga mbakiranga okubeera n'obujja obungi ennyo mu mpisa ze naweebwa bajjajjange. Naye Katonda bwe yasiima eyanjawula okuva mu lubuto lwa mmange, n'ampita olw'ekisa kye okubikkulira omwana we mu nze, ndyoke mmubuulirenga mu baamawanga, amangu ago saateesa na mubiri wadde na musaayi, so saayambuka Yerusaalemi eri abo abansooka okubeera abatume, naye nagenda mu Buwalabu ne nkomawo nate mu Damasiko. Awo bwe waayitawo emyaka 3 ne nnyambuka Yerusaalemi okulaba Keefa, ne malayo gy'ali ennaku 15. Naye saalaba mulala ku batume wabula Yakobo, muganda wa Mukama waffe. Kale bye mpandiika, laba, mu maaso ga Katonda sirimba. Awo ne ngenda mu njuyi ez'Ebusuuli ne Kirukiya. Ne mbanga sinnaba kutegeerebwa mu maaso g'ekkanisa ez'Ebuyudaaya eziri mu Kristo. Naye ne bawuliranga buulizi nti eyatuyiganyanga edda kaakano abuulira okukkiriza kwe yanyaganga edda, ne bagulumiza Katonda ku lwange. Abaggalatiya essuula ey'okubiri. Awo oluvannyuma emyaka bwe gyayitawo 14, nalinnya e Yerusaalemi wamu ne Balunabba ne ntwala ne Tito. Nalinnyayo lwa kubikkulirwa ne mbanjulira enjiri gye mbuulira mu bammawanga, naye mu kyama eri abo abatenderezebwa, mpozzi nneme okugenderanga obwereere obanga ŋŋenze. Naye newankubadde Tito yali awamu nange eyali Omuyonaani, teyawalirizibwa kukomolebwa, naye olw'abooluganda ab'obulimba abaayingizibwa mu kukyama, abaayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu, okututeeka mu buddu, abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo, amazima g'enjiri ganywerenga gye muli. Naye abaatenderezebwa okuba abakulu nga bwe bali kye kimu gye ndi, Katonda tasosola mu bantu. Abaatenderezebwa nze tebanyongerako kintu, naye mu ngeri endala bwe baalaba nga nateresebwa enjiri y'abo abatali bakomole, nga Peetero ey'abakomole, kubanga yakolera Peetero olw'obutume bw'abakomole, ye yakolera nange olw'abamawanga, era bwe baategeera ekisa kye naweebwa, Yakobo ne Keefa ne Yokaana abaatenderezebwa okuba empagi, ne batuwa omukono ogwa ddyo ogw'okussa ekkimu nze ne Balunabba, ffe tugende eri abamawanga, bo bagende eri abakomole. Kyokka tujjukirenga abaavu
ekyo n'okunyiikira kinanyiikirira ennyo okukikolanga. Naye Keefa bwe yajja e Antiyokiya namuwakanya nga tulabagana amaaso n'amaaso kubanga yali mukyamu ddala. Kubanga olubereberye abantu nga tebannaba kujja kuva wa Yakobo yalyanga n'abamawanga, naye bwe bajja ne yeeyawula n'abawukanako ng'atya abakomole. Era n'Abayudaaya abalala bonna ne bakuusakuusa wamu naye, ne Balunabba n'okuwalulwa n'awalulwa obukuusa bwabwe. Naye bwe nalaba nga tebakwata kkubo golokofu mu mazima g'enjiri, ne ŋŋambira Keefa mu maaso gaabwe bonna nti, obanga ggwe bw'oli Omuyudaaya ogoberera empisa z'abamawanga ezitali za Kiyudaaya, owaliriza otya abamawanga okugobereranga empisa z'Ekiyudaaya? Ffe Abayudaaya ab'obuzaaliranwa abatali bamawanga abalina ebibi, naye bwe tumanyi ng'omuntu taweebwa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo, era naffe twakkiriza Kristo Yesu tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo, naye si lwa bikolwa by'amateeka, kubanga olw'ebikolwa eby'amateeka tewali alina mubiri aliweebwa obutuukirivu. Naye bwe twayagala okuweebwa obutuukirivu mu Kristo, obanga twalabibwa naffe okuba n'ebibi, kale Kristo muweereza wa kibi, kitalo. Kubanga bwe nzimba nate bye nasuula, neeraga nzekka okuba omwonoonyi. Kubanga olw'amateeka nafa ku mateeka ndyoke mbe omulamu eri Katonda. Nakomerera wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze, era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Sirirya ekisa kya Katonda, kubanga obutuukirivu bwe buba mu mateeka nga Kristo yafiira bwereere. Abaggalatiya essuula ey'okusatu. Mmwe Abaggalatiya abatalina magezi, ani eyabaloga? So nga Yesu Kristo yakomererwa nga mulaba. Kino kyokka njagala mmwe okuntegeeza nti mwaweebwa omwoyo lwa bikolwa by'amateeka, nanti ki lwa kuwulira kwa kukkiriza? Bwe mutyo bwe mutalina magezi, abaasookera mu mwoyo kaakati mutuukirizibwa mu mubiri, mwabonyaabonyezebwa ebyenkanaawo bya bwereere? So nga ddala si bwereere. Abawa omwoyo akola eby'amaanyi mu mmwe, akola lwa bikolwa by'amateeka, nanti ki lwa kuwulira kwa kukkiriza? Nga Ibulayimu bwe yakkiriza Katonda ne kumubalirwa okubeera obutuukirivu. Kale mutegeere ng'abayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu. Naye ekyawandiikibwa bwe kyalaba edda Katonda bw'aliwa amawanga obutuukirivu olw'okukkiriza, ne kibuulira olubereberye Ibulayimu enjiri nti, mu ggwe amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa. Bwe kityo abayima mu kukkiriza baweerwa omukisa awamu ne Ibulayimu eyalina okukkiriza. Kubanga bonna abayima mu bikolwa by'amateeka bafugibwa kikolimo, kubanga kyawandiikibwa nti, akolimiddwa buli ataabinyiikirira byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka okubikolanga. Era kimanyiddwa nga mu mateeka tewali aweebwa butuukirivu eri Katonda, kubanga nti abatuukirivu banaabeeranga balamu lwa kukkiriza, naye amateeka tegayima mu kukkiriza, naye nti omuntu agakola anaabeeranga mulamu mu go. Kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuka ekikolimo ku lwaffe, kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti, omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga mu Kristo Yesu, tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Abooluganda njogera mu buntu, endagaano newankubadde nga ya muntu buntu, bw'emala okunywera tewali agiggyawo newankubadde agyongerako. Ebyasuubizibwa byagambibwa Ibulayimu n'omuzzukulu we. Tayogera nti n'eri abazzukulu nga bangi, naye ng'omu nti n'eri omuzzukulu wo ye Kristo. Kino kye njogera nti endagaano eyasooka okunywezebwa Katonda, amateeka agajja nga wayiseewo emyaka 430,
tegagijjaawo n'okudibya ekyasuubizibwa. Bw'oba ng'obusika buva mu mateeka nga tebuva nate mu kusuubiza, naye Katonda yabuwa Ibulayimu olw'okusuubiza. Kale amateeka kiki? Gassibwawo lwa kwonoona okutuusa w'alijjira omuzzukulu eyasuubizibwa, gaalagirwa bamalayika mu mikono gy'omutabaganya. Naye omutabaganya si w'omu, naye Katonda y'omu. Kale amateeka tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda? Kitalo, kuba singa amateeka gaaweebwa nga gayinza okuleeta obulamu, ddala obutuukirivu bwandibadde mu mateeka. Naye ebyawandiikibwa byabisibwa byonna mu bufuge bw'ekibi, abakkiriza balyoke baweewe ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo. Naye okukkiriza nga tekunnaba kujja, twakumirwanga mu bufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulwa. Bwe kityo amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo, tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza. Naye okukkiriza bwe kumaze okujja, tetukyali mu bufuge bwa mutwazi, kubanga mwenna baabatizibwa okuyingira mu Kristo, mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era mmwe bwe muli aba Kristo, kale muli zzadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. Baggalatiya essuula ey'okuna. Naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu n'akatono, newankubadde nga ye mukama wa byonna, naye afugibwa abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. Bwe tutyo naffe bwe twabanga abato, twabanga baddu nga tufugibwa eby'olubereberye eby'omu nsi, naye okutuukira ku ebiro bwe kwatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka, alyoke abanunule abaafugibwa amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Era kubanga muli baana, Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe, ng'akaaba nti Abba, Kitaffe. Bwe kityo naawe tokyali muddu, naye mwana, obanga oli mwana era oli musika ku bwa Katonda. Naye mu nnaku ziri bwe mutaamanyanga Katonda, mwabanga baddu baabale abatali ba Katonda mu buwangwa, naye kaakano bwe mutegedde Katonda, oba ekisinga bwe mutegeddwa Katonda, mukyuka mutya ennyuma mu bigambo eby'olubereberye ebitalina maanyi ebinafu ate bye mwagala okufugibwa omulundi ogwokubiri. Mukwata ennaku n'emyezi n'ebiro n'emyaka. Mbakenŋentererwa okutegana kwange gye muli okuba okw'obwereere. Mubeere nga nze, kubanga nange ndi nga mmwe, abooluganda mbeegayiridde. Temunnyonoonanga, naye mumanyi ng'olw'obunafu bw'omubiri nababuulira enjiri omulundi ogw'olubereberye, era okukemebwa kwammwe okw'omu mubiri gwange temwakunyooma so temwakulondoola, naye mwanzikiriza nga malayika wa Katonda nga Kristo Yesu. Kale, okwetenda kwammwe kuli luuyiwa? Kubanga ndi mujulirwa wammwe nti singa kyali kiyinzika mwandiggyeemu amaaso gammwe ne mugawanze. Kale nfuuse mulabe wammwe nga mbabuulira amazima. Beegonza gye muli naye si bulungi, naye kye baagala kwe kubaggalira ebweru mwe mulyoke mwegonzenga gye bali. Naye kirungi abantu okwegonzanga mu bulungi ennaku zonna, naye si nze lwe mbeera nammwe lwokka. Abaana bange abato, abannuma nate okutuusa Kristo lwalibumbibwa mu mmwe, era nandyagadde okubeera nammwe kaakano n'okuwaanyisa eddoboozi lyange, kubanga mbuusabuusa olw'ebigambo byammwe. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka, temuwulira mateeka? Kubanga kyawandiikibwa nti Ibulayimu yalina abaana babiri, omu wa muzaana, omu wa waddembe. Naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri, naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero, kubanga abakazi abo z'endagaano bbiri, emu eva ku lusozi Sinaayi, ezaala olw'obuddu,
eyo ye Agali. Agali oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu era yenkanankana ne Yerusaalemi ekyakaakano kubanga muddu wamu n'abaana be. Naye Yerusaalemi eky'omu ggulu ky'eky'eddembe ye nnyaffe, ky'eky'eddembe ye nnyaffe. Kubanga kyawandiikibwa nti sanyuka omugumba atazaala, baguka okwogera waggulu atalumwa, kubanga abaana b'oyo eyalekebwayo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja. Naye ffe abooluganda tuli baana ba kusuubiza nga Isaka bwe yali. Naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yeyigganya eyazaalibwa olw'omwoyo, bwe kityo ne kaakano. Naye ebyawandiikibwa byogera bitya? Nti goba omuzaana n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'omwana w'ow'eddembe. Kale abooluganda, ffe tetuli ba muzaana naye ba wa ddembe. Abaggalatiya essuula ey'okutaano. Mu ddembe Kristo yatufuula baddembe, kale munywere mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Laba, nze Pawulo bagamba nti bwe munaakomolebwanga Kristo talibaako kyalibagasa. Era nate ntegeeza buli muntu akomolebwa nti alina ebbanja ery'okukolanga eby'amateeka byonna. Mwawuliddwa eri Kristo, mmwe abaagala okuweebwa obutuukirivu mu mateeka, mugudde okuva mu kisa. Kubanga ffe ku bw'omwoyo olw'okukkiriza tulindirira essuubi ery'obutuukirivu. Kubanga mu Kristo Yesu okukomolebwa tekulina maanyi newankubadde obutakomolebwa, wabula okukkiriza okukola olw'okwagala. Mwali mutambula bulungi, ani yabaziyiza okugonderanga amazima? Okuwemba okwo tekwava eri oyo yabayita. Ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Mbeesiga mmwe mu Mukama waffe nti temulirowooza kigambo kirala, naye oyo abateganya alibaako omusango gwe ewaali baani. Naye nze abooluganda, obanga nkyayigiriza okukomolebwa, kiki ekikyanjigganyisa? Kale enkonge y'omusalaba ng'evuddewo. Nandyagadde bali abababuguutanya n'okweyawula beeyawule. Kubanga mmwe abooluganda mwayitibwa lwa ddembe, naye eddembe lyammwe liremenga okubeera mu mubiri guguyima, naye olw'okwagala muweerezeganenga mwekka na mwekka. Kubanga amateeka gonna gatuukira mu kigambo kimu, mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Naye bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu, n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza,
ku biringa ebyo tewali mateeka. N'abo abakristo Yesu baakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo, tuleme okwenyumirizanga obwereere nga twesunguwaza ffekka na ffekka, nga tukwatibwa obujja ffekka na ffekka. Abaggalatiya essuula ey'omukaaga. Abooluganda, omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye, mmwe ab'omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo omwoyo gw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Mubeeraganenga emigugu mwekka na mwekka, mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lya Kristo. Kubanga omuntu bwe yeerowoozanga okuba ekintu nga si kintu, nga yeerimbalimba. Naye buli muntu akemyenga omulimu gwe ku bubwe, alyoke abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka, so si ku bwa mulala. Kubanga buli muntu alyetikka omutwalo gwe ye. Naye ayigirizibwanga ekigambo asenga kimu n'oyo ayigiriza mu birungi byonna. Temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna ky'asiga era ky'alikungula. Kubanga asigira omubiri gwe ye alikungula mu mubiri okuvunda, naye asigira omwoyo alikungula mu mwoyo obulamu obutaggwaawo. Tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Kale, bwe tunaalabanga ebbanga tubakolenga obulungi bonna, naye okusinga abo abali mu nnyumba ey'okukkiriza. Mulabe bwe mbawandiikidde mu nnukuta ennene n'omukono gwange nze. Bonna abaagala okwewomereza mu mubiri bye babawaliriza okukomolebwanga, kyokka balemenga okuyigganyizibwa olw'omusalaba gwa Kristo. Kubanga era n'abo bennyini abaakomolebwa amateeka tebagakwata, naye baagala mmwe okukomolebwanga balyoke benyumirizenga ku mubiri gwammwe. Naye nze saagala kwenyumirizanga wabula ku musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo, olw'ogwo ensi ekomereddwa gye ndi, nange eri ensi. Kubanga okukomolebwa si kintu, newankubadde obutakomolebwa wabula ekitonde ekijja. N'abo bonna abanaatambuliranga mu tteeka eryo, emirembe gibenga ku bo n'okusaasirwa ne ku Isirayiri wa Katonda. Okutanula kaakano, omuntu yenna aleme okunteganyanga, kubanga enkovu za Yesu zisaliddwa ku mubiri gwange. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga wamu n'omwoyo gwammwe, abooluganda. Amiina.